إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatenda marungi era majjuvu gonnaga Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumuwanjagira Allahu azza wa jalla asokusasira n'emirembe ku mbaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ombaka oyo gwe yatutumiranga kyakusasira eri ebitonde byonna eyajja n'obulungamu nga obulungamu obwo abwekwatako ye yekka ow'okuwona. Tumuwanjagira okusasira n'emirembe ebyo bibunire ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera mu bukakafu bw'okumugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Oluvannyuma lw'okumutendereza n'amatenda ago amalungi era amajjuvu nga bwe tugambye, tumuwanjagira abeere ng'atutaasa omubi Sitaani, omulabe waffe ow'olwatu ow'olulango, nga bwe yatugamba nti innahu lakum aduwwun mubin. Oyo Iblisi oyo mulabe wammwe wa lulango. N'atugamba wala nti fattakhidhuhu aduwwa, nammwe mumufuule mulabe, mubeere nga mumuyigganya, temukkiriza n'omulundi n'ogumu kubeera nga abasuuza obubonero. Iblisi ekigendererwa kye ki? Kukuŋŋaanya abantu bangi bajja okuyingira nabo omuliro. Kukuŋŋaanya abantu bangi bajja okuyingira nabo omuliro. Tukimanyi bulungi nti Iblisi aliko ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Yamukolimira okuva olunaku lwe yajeema ng'amulagidde okuvunnamira Adamu, n'ajeema Allah subhanahu wa ta'ala, n'amukolimira n'amugoba mu kusaasira kwe, wabula n'amusaba amulindirizeeko. Allah n'amugamba nti innaka minal munzirin, oli mu abo abakkiriziddwa abalindiriziddwa, naye okutuuka ku kiseera ekigere. Kiseera kyekyo ekigere lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo tusaanidde tubeere ku bunkenke essaawa yonna, kuba byonna bye yasaba Allah subhanahu wa ta'ala yabimuwa, okuggyako okuba nti teyamuwa kubeera nti alya butaala bugenderevu na bugenderevu. Yamuwa mpaka ku lunaku olwo, era ku lunaku olwo agenda kukwatibwa n'amagye ge gonna n'abo bonna abali bamugoberedde basonsekewe mu muliro jahannam, babeeremu emirembe n'emirembe. Yadhan billah. Tumuwanjagira Allahu azza wa jalla atutaasa okubeera mu abo ab'okusiraanira mu muliro jahannam. Baganda bange balungi, tumaze akaseera nga kitulabaganako, n'olwekyo nsaba mukkirize mbawe ku kiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyengera ky'amaanyi okuba ntuzzemu okusinkana, naye alhamdulillah kyengera ky'amaanyi. Waliwo ekibuuzo ekyambuuzibwa ka audio. Waliwo omukyala, alabika mukyala mukulu okusinziira ku ddoboozi, naye baabu we ebintu byamutabula, ate nga bintu bya aqiida. Kati omukyala oyo ebigambo okumutabula
mbeera emanyiddwa ennyo mu bantu bangi naye nga yeeraliikiriza. Omukyalo oyo agamba bw'ati, muwulirize kawodiyo kano, njagala buli omu ampe view ye inshallah. Kawulikika osiibyote olwaleero n'ekibadde wange eno erimu gye wampeereza leero eyogera ku salaamu n'abakafiiri bannange. Omulimu ogwo ogw'okusala bwani mukafiiri ani musomi guli ku ffe ng'abantu nziikyunga ndabange ekizibu. Baani be bayita abakafiiri era baani be bayita abasomi? Sindaba ekigambo ekyo eky'obukafiiri. Nze ku lwange sirowooza nti ekirinako obuyinza okiyita omuntu nti mukafiiri kubanga si musiraamu, n'olwekyo mukafiiri. Ndaba ku lwange saagala sikyogera na kukyogera sikyogera tikuni mukafiiri. Sisobola kusalirawo omuntu nti mukafiiri. Assalamu alaikum. Muwulidde? Naam, muwulidde ebigambo ebyo? Kati baganda bange Abaisiraamu, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Al-kufuru, obukafiiri, haqiqatul kufuri, obukakafu n'okumanya obukafiiri. Waliwo obusiraamu n'obukafiiri, oba waliwo obukkiriza n'obukafiiri. Biri bintu bibiri. Ekimu kiri al-kufuru dhiddul iman, obukafiiri ye opposite y'obukkiriza oba ye opposite y'obuyisiraamu. Kati waliwo ensonga nnya nze njagala tutunuulire, naye sisuubira nti tunaasobola ozimalayo olwaleero, wabula tugenda kulabako kye tunaaba tusobodde biidhinillah. Ekinaaba kisigadde tujja kiraba omulundi omulala Allahu azza wa jalla bw'anaaba atuwaziseeyo akaseera. Awalan, ensonga esooka, ahamiyatu ma'arifatihi wa ma'arifatu anwaihi. Kikulu nnyo omusiraamu okutegeera, kikulu nnyo okumanya obukafiiri kyeki, nga bwe tuteekeddwa okumanya obukkiriza kyeki, era tuteekeddwa okumanya emiteeko gy'obukafiiri. Obujulizi النصوص okuva min alkitabi wassunna, dallat النصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان لا يصح ولا يقبل إلا بأمرين. obujulizi butulaga okuva mu Qur'ani ne Sunna nti obukkiriza tebusobola kuyimirirawo okujjako, obukkiriza tebusobola kutuukirira era tebusobola kuyimirirawo, era obukkiriza bwo tebusobola kukkirizibwa okujjako bi amrayini, nga ensonga bbiri zimaze okutuukirizibwa. Era ensonga ezo huma maana shahadatu an la ilaha illa Allah, ge makulu ga ekigambo kya la ilaha illa Allah. Oteekwa buteekwa okutegeera amakulu g'ekigambo ekyo. Obuzibu bwe tuyina nti twogera ekigambo kya la ilaha illa Allah nga tukyogera bwogezi. Ffe twazaalibwa tuli basiraamu tugamba nti la ilaha illa Allah, bwe tuba twazina tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah. Khalas, kiki ekirala kyotwagaza? Eyo nsobi nnene, era abagoberera emisomo gyaffe ensonga eyo twagirwako nnyo mu musomo gwaffe ogwa tawhidi, nga twagala okukakasiza ddala n'okunnyonnyoka okutegeera amakulu g'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Oteekwa buteekwa okukitegeera, not just kwogera mu bwogezi nti la ilaha illa Allah oba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Nedda, oteekwa okuba nga omanya amakulu gaakyo. Kiki ekitegeeza? Wahuma al-istislaamu lillah bitawhidi. Ekisookera ddala
oteekwa buteekwa okujeemulukukira Allahu azza wa jalla bitawhidi ng'omwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Walbaraatu min alkufuri washiriki, walbaraatu min alkufuri washiriki bijamii anwaihi, n'okwesambira ddala obukafiiri ne shiriki, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala emiteeko gyonna egy'obukafiiri ne shiriki, okubeera nti ogitegeera era ogyesambira ddala. Wala yumkin lishakhsi an yatabarra'u min shay'in wa yuhadhdhiruhu illa ba'da an ya'rifahu wa yatabayyanahu. Omuntu tosobola kuleka kintu na kukyesamba wadde okuba nti nno okyewala illa ba'da an ya'rifahu wa yatabayyanahu, okujjako ng'omaze okukitegeera n'okimanya mu butuufu okukimanya, then n'olyoka okola ki? N'olyoka ogamba nti ono shiriki bw'ati bw'afaanana, buno bwe bukafiiri bwe buti bwe bufaanana, n'olwekyo nina okubwewala nsobole okukuuma obukkiriza bwange. Lwaki? Anti bw'onoofiira ku bukafiiri enkomerero yabyo ki? Kusiraanira mu muliro emirembe n'emirembe. So nga ate bw'onoofiira ku bukkiriza enkomerero yakyo ki? Kuyingira jjana, kugiwangaaliramu emirembe n'emirembe. Very simple. Naye obuzibu bwe tuyina, twalemwa okutegeera tawhidi, twalemwa okutegeera okwawula Allahu subhanahu wa ta'ala. Lwaki tuteeka buteeka okumanya tawhidi? Lil'amal bihi wa tahqiqihi, tusobole okumukolerako, tusobole okuba nga twawula Allahu subhanahu wa ta'ala n'okukakasiza ddala. Era tuteekwa buteekwa okuba nga tutegeera ma'rifatul kufuri wa shiriki, tuteekwa buteekwa okuba nga tumanya obukafiiri kyeki ne shiriki kyeki, lilhadhri minhu wa mujanibatahu, tuteekwa buteekwa okumanya obukafiiri kyeki era tuteekwa buteekwa okumanya shiriki kyeki, tusobole okuba nga tumwewala era nga tumwesambira ddala. N'olwekyo kyampaka kitukakatako okuba nga tumanya obukafiiri kyeki. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ababaka abalala bonna alayhimussalam, Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma, ekyabatumisanga ki? Kwawula mazima na bulimba, kujjawo bukafiiri abantu basobole okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, tawhid. Naye ekyennaku abantu bangi baagaana okutegeera n'okukkiriza omubaka oyo, n'abo ababaka abakulembera nabo basanganga obuzibu bwe bumu, abantu nga tibaagala kuva ku bukafiiri. Ensonga ey'okubiri, thaniyan ta'rifu al-kufr, ensonga ey'okubiri gye twagala okumanya oba okwejjukanya nayo kwe kutegeera obukafiiri kyeki, kuba obuzibu obusingira ddala okubanga bunene, abantu bangi tetwategeera obukafiiri kyeki. Kyova olaba nti omuntu bw'agamba nti nno oyo mukafiiri ng'ateggala mukafiiri, omuntu bw'agamba nti oyo mukafiiri ng'ateggala mukafiiri, omuntu agamba nti leka naawe bali bannaffe. Subhanallah, bannaffe tolanga kikwasa ensonyi ogamba nti nno bannaffe ku aya za Qur'ani empitirivu obungi ezitulaga obubi n'obukyayi bwe batuyinako. Omuntu akwatibwa ensonyi so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yabayita bakafiiri aya nyingi. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam, suratul Bayyina. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, bakafuwadde bakafiiri ababagamba nti nno Allahu azza wa jalla ali omu ku basatu. Gwolaba nti ekyo kisoboka, kitegeeza nti Allahu azza wa jalla teyemalirira. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, bakafiiri abagamba nti Isa mutabani wa Maryam naye Katonda. Kati
abantu abo tulina kubayita tutya bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala abayise bakafiri chovolaba erimu nawakidhul islam oba nawakidhul la ilaha illa Allah ebintu ebyonona la ilaha illa Allah ne kutukirawo ddala oba ebyonoona obusiramu bw'omuntu ne bukutukirawo ddala ekimu ku byo man lam yukaffira al-mushrikina oyo yenna atakaafuwaza abo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala abashiriku nga gwe tobakaafuwaza au shakka fi kufurihim oba n'ofunamu okubuusabuusa nti si bakafiiri zonna ddiini nga bw'olaba e Uganda Interreligious Council ani chairman wa Interreligious Council Shabani Mubajje Sheikh Mufti wa Uganda yakulira Interreligious Council amakulu ekibiina ekigatta amadiini gonna makubo tuyitira mu yitizo okutuuka eri Katonda naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam eddiini ekkirizibwa era emanyiddwa ey'okutuusa omuntu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu gyali asobole okumwejjana ddiini ya Buisiraamu ebirala byonna ebisigadde totubuulira oyo yenna akwata ekkubo eritali lya Buisiraamu oyo yenna anoonya ekitali Buisiraamu falan yuqbala minhu tekigenda kukkirizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ate ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa amakulu Allahu azza wa jalla agenda musonseka mu muliro awo wewava obuzibu au shakka fi kufurihim n'ofunamu okubuusabuusa mu bukafiiri bwabwe au swahaha madhhabahum oba n'okakasa nti nazo ddiini bali baganda baffe subhanallah ogamba otya nti bali baganda baffe kisoboka ekyo innama almu'minuuna ikhwa abakkiriza be booluganda bali balabe baffe walan taludha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum iyo Qur'an tebagenda kubaagala tebagenda kubasiima baani abayudaaya n'abanaswala hatta tattabi'a millatahum okujjako nga mugoberedde ekkubo lyabwe enzikiriza yaabwe ne musuula eri Obuisiraamu n'olwekyo taarifu lkufuru tuteekwa buteekwa okumanya obukafiri kyeki tusobole okubwewala alkufuru fi lluga ekigambo alkufuru oba obukafiri fi lluga mu lulimi oluwarabu satara shay'un wa tagatiyatahu kwe kubikka ekintu n'obikka ekintu n'okikwekera ddala nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-Hadid aya ya 20 ilamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zina mukimanye nti mazima ddala obulamu bw'ensi buno la'ibun wa lahu kuzanya mbuzanyi wa zina na byakwewunda kaseera katono nnyo watafakhulu bainakum watakathuru fil amwali wal aulad kubeeraawo nga muvuganya kulwana kukuŋŋaanya al amwal wal aulad muli mu competition mukuubagana kukuŋŋaanya maali nnyingi na baana kiki twagala mu aya eno kyekitundu ekiddako kamathali ghaithin ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama abantu bangi ekigambo obukafiri kitutawaanya okutegeera naye mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bakafiri n'akuba ekifaananyi kuba waggulu ayogedde ku bulamu bw'ensi n'agamba abantu bali mu kufaayo kukuŋŋaanya bya bugagga kukuŋŋaanya kuweza abaana bangi naye ekyokulabirako kye yakuba kamathali ghaithin ajaba al-kuffara yakuba ekyokulabirako ku balimi ng'enkuba etonnye ajaba al-kuffara nabatuhu basimba empeke
empeke zo baziteeka mu ttaka. Empeke bw'ogiteeka mu ttaka ogiziika n'ogibika. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti enkuba bw'etonnya ebimera bino ne bimera bisanyusa omulimi. Omulimi ono aziika empeke zino n'azibikkako ettaka. Olaba ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa kuffar. Kikiri kye nabagambye nti okubikka ekintu n'okikwekera ddala nga tekirabika. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba thumma yahiju fataraahu musfarra thumma yakunu khutama. Kati oluvannyuma lw'empeke zino okubanga zimeze, enkuba bw'etonnya empeke ne zimera, ebimera ne bikegamba ebibala oluvannyuma lw'okumera ne bisibula ne bitinta, omulimi ono afuna essanyu. Nate oluvannyuma bwe bikula n'obiraba nga byengeredde n'ekiddako ne bikala n'ekisembayo ne bifuuka ebisusunku. Ebibala bino bwe bibala ne bikula omuntu afuna essanyu. Naye enkomerero yaabyo ki? Bifuuka byengera ne bikala ne bifuuka ebisusunku n'obulamu bw'ensi bwe butyo bufaanana. Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu bw'enkomerero bulinako ebibonyoobonyo, ebibonerezo eri abo abajemera Allah subhanahu wa ta'ala, ebiyitirivu nno ebitalimu kubuusabuusa. Ate si ekyo kyokka, wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala mweteefuteefu okusonyiwa abo abamwenenyeza ne bamanya nti nno wano wakyamu weng'enze ne yeenenya. Wa ridwan, n'okusiima kwe kulindiridde abo abadda gyali. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu bw'ensi tebulina kye buli okujjako ekintu ekyeyagazaamu, okweyagalamu akatono. Obulamu bw'ensi kiseera kitono nnyo nga buggwawo, nga bw'olaba ekibala ekyo omulimi aziisa empeke, kye twadde twagala mu aya eno ekigambo kufuru. Aziisa empeke eno n'agibikka n'oba nga togiraba. Ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, empeke eno emera oluvannyuma lw'okuba nti atonnyesezza enkuba. Ddala ddala empeke eyo gwe gikubemu akafaananyi agiziise mu ttaka. Empeke ebeera nkalu, si bwe kiri? Kati ate efuuka etya embisi okuvaamu omutunsi ne gufumita ettaka. Ettaka lino lye bagibisse kuba libeera lingi, tunulira akaweke bwe kabeera kafaanana. Naye empeke eyo ani alina obuyinza obugikyusa n'agifuula kyagifuula? Ye Allahu azza wa jalla. Empeke eyo efuuka mbisi eyabadde ate nga nkalu. Bwe tunulira empeke y'akasooli ebeera nkalu, naye Allahu subhanahu wa ta'ala agifuula embisi n'evaamu omutunsi n'emera ne kufuuka omuti omunene ogw'akasooli ne gujjako n'eminwe gy'akasooli ng'esatu ena. Si bwe kiri? Obwo bwonna buyinza bwani? Buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiki tuba twagala mu aya eno kigambo kuffar. Kamathali ghaithin ajaba al-kuffara nabatuhu. Abalimi Allah subhanahu wa ta'ala yabayita baki? Yabayita bakafiri mu aya eno. Naye mu lulimi tuli ku kigambo al-kufuru lugatan. Surati al-Hadid aya ya 20. N'olwekyo obukafiri, ekigambo obukafiri kwe kubikka amazima. Bwe tudda ku saidi eyo ensonga gye twogerako, obukafiri kwe kubikka amazima. Abantu bafuna amazima ne bagategeera naye ne bagagaana. N'olwekyo bannannyini kikolwa ekyo babeera ki? Babeera bakafiri. Wa amma fil istirahi ash-shar'i, wabula ate mu mateeka g'eddiini ekigambo kufuru kitegeeza ki? Fahuwa adamul imani billahi wa rusulihi, kwe kugaana n'ogaanira ddala, to reject, denial, n'ogaana okukkiriza Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Ensonga lwaki tugamba nti tuli basiraamu, waggulu wali twagambye nti al-istislaamu lillah, okujeemulukukira, total submission to Allah azza wa jalla. Kati bano kye kibayisa abakafiri? Anti baganye, they've denied and rejected the message
which the Prophet sallallahu alayhi wasallam came with. Nabbi sallallahu alayhi wasallam obubaka bwebumala okumukkako Allah subhanahu wa ta'ala amugambye nti genda okoola abantu. Yatandika okugenda mu Bakuraishi ng'abagamba nti qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Mugambe la ilaha illa Allah mufune okuganyulwa, mufune ejjana, muwone omuliro. Ne bagaana ne bamugamba nti totusiriwaza Muhammad, totusiriwaza. Oyagala tufuule bakatonda baffe bano bonna tubafuulemu Katonda omu yekka bw'ati? Oyagala tufuule bakatonda baffe bano bonna tubafuulemu omu bw'ati? Kuba balina amasanamu 306. Balina amasanamu 306 nga geetoolodde Kaaba. Kati ye abagamba nti aga masanamu ge musinza nedda, musinze omulezi wammwe omu bw'ati eyabatonda abalinako obuyinza mumwawule, kuba ekyabatonza kumwawula. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Ne bagaana. Nolwekyo adamul imaani billahi wa rusulihi, okugaana amazima n'ogaana okukkiriza Allah n'omubaka we. Kyova olaba tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Eyo shahada, ebyo ko bifulumya olwoyingidde mu Busiraamu, naye oteekwa buteekwa okuba nti okubifulumya ku lulimi lwo obikakasa ne mu kifuba kyo, obikakasa ne mu kifuba kyo. Sekyo kyokka oyina okubiwerekezaako ebyo ebikuuma ekigambo ekyo nga kiri intact. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bw'atyo bw'atunnyonnyola adamul imaani billahi wa rusulihi sawaa'un kaana ma'ahu takdhibun aw lam yakun ma'ahu takdhibun. Omuntu ono bw'agaana amazima gano kaabenga agoberezzaako okulimbisa oba nga talimbisizza, naye kasitaagaana okukkiriza amazima gano, baasi kimala bumaze okuba nti nno abeera afuuse omukafiiri. Bal shakkun wa raibun, ekyo kiveeko wabula okubuusabuusa, obubuusabuusa n'obuusabuusaamu noga nti kyekiri kye nabagambye, aw shakka fi kufurihim, n'ofunamu okubuusabuusa. Kuba kati ono muzeeyi yagamba nti ffe tetukkirizibwa gamba nti nno baki bakafiiri. Byombi abigasse, agasse okubuusabuusa, takkiriza ate akakasawo nti naziri diini. Olabye obulabe obwo, obulabe ojja busanga nga buli mu bantu bayitirivu obungi. Bantu bangi nga balabira ddala nga bw'olaba muzeeyi ono bw'akola ki, bw'alaba. Naye nga kyannaku, kuba bw'ofiiraawo ziba zikusanze. Kati oyinza okumusanga nga muzeeyi oyo amaze mu Busiraamu emyaka 6, naye ng'eyo yentegeera gy'ayina, kyannaku nnyo. Agamba Sheikh, au iradun an hadha kullihi hasadan au kibaran au itibaan li ba'dhi al-ahwa'i aswarifati an ittiba'i risala. Sheikh agezaako kutunnyonnyola obukafiiri kyeki mu mateeka g'eddiini fil istirahi ash-shari'i, okugaana obukkiriza tukulabye, okubuusabuusa tukulabye. Au iradun an hadha kullihi hasadan au kibaran, omuntu n'agaana amazima gano. Omuntu n'agaana amazima gano lwaki? Akwatiddwa ensaalwa oba afunye takabbulu, okwekuza, n'agamba nti tekisoboka. Temujjukira Abakuraishi abamu bagamba nti Banu Hashim bwe bafuna buli kimu, nedda. N'obwannabbi buzze bugenze mbo, nedda, tetujja kukkiriza. Olabye oyo akwatiddwa ki? Nsaalwa. Awo kibaran, okwekuza. Bani abamugoberera be banaku, nedda, sisobola. Nze ow'ekitiibwa bwe nti mbeera ntya wansi ne ntuula n'abo abanaku abamugoberedde. Kuba gye buva bwenkana, bannabbi bonna bagobererwanga bantu ba wansi, abantu abanaku.
abakkakkanyizibwa kuba bo tebaliimu kwekuza naye bano ab'ebitiibwa abagagga beetwala okuba nti nno bawaggulu. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallama amukwatako abasa watawalla. Nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja muzibe azze gy'ali ayagala kumanya bikwatagana ku Buisiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama aganye omukyukira ebirowoozo bye byonna abitadde ku bana abasajja ab'amaanyi ab'ebitiibwa asuubira nti bwe banakkiriza ebintu bijja kuba biwedde. Allah subhanahu wa ta'ala amukwatako mugamba nti abasa watawalla an ja'ahu al-ama. Muzibe oganye okumukyukira olw'okuba gwe oyagala kumatiza bano. Nolwekyo bangi bannamakka baagaana Obuisiraamu eitha lwansaalwa n'okwekuza. Abayudaaya baagaana Obuisiraamu lwansaalwa. Lwaki? Obwannabbi buteekwa kubeera mu ffe. Bano Abawarabu ba wansi lwaki bafuna omubaka asembayo ne bagaana? Au itibaan li baadhi al-ahwa'i as-swalifati an ittiba'i ar-risala. Sekyo kyokka omuntu okugaana amazima gano asobola okugaana ng'agoberera kwagala kwa mwoyo gwe. Li baadhi al-ahwa'i as-swalifati an ittiba'i ar-risala, okugobera okwagala kw'omwoyo kuno ne kumulemesa okukkiriza obubaka buno omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwazze nabo. Ekyo ne kibeera nga kiri very dangerous eri omuntu oyo nnyini kukola nsonga eyo. Falkufuru sifatun likulli man jahada shay'an mimma iftarada Allahu ta'ala al-imanu bihi. Obukafiiri kyeki? Obukafiiri kitendo ekya buli omu agaana n'alwanyisa ekyo kyonna mimma iftarada Allahu ta'ala al-imanu bihi. Omuntu n'agaana n'alwanyisa ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yateekako etteeka nti tuteekwa buteekwa okukikkiririzaamu oba okukikkiriza, ono n'akigaana. Baada an ballagahu dhalika sawa'un jahada biqalbihi duna lisanihi. Oluvannyuma olw'okuba nti obujulizi bumaze okumutuukako, amazima gamutuuseeko nti kino kiri haramu okukikola oba kino tuteekwa buteekwa okukikkiriza, ye n'akigaana olw'ensonga mu nsonga nga bwe tuzirabye waggulu. Kaabenga omuntu ono ekintu kino akigaanye oba akirwanyisizza bikalbihi duna lisaanihi, nga akigaanye munda mu mutima amakulu, nga mu mutima gwe akigaanye n'atakikkiriza, nga tayatudde wano ku lulimi naye nga mu mutima gwe akoze ki? Akigaanye. Au bilisaanihi duna kalbihi, oba okukigaana n'akiwakanya nga akyogera ku lulimi lwe, mu mutima nga si kyekimu naye wano nga ku lulimi akirwanyisa era akivumirira. Omuntu bw'atyo abeera amazima agamanyi nti ddala ddala Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Katonda, naye wano ku lulimi ng'amulwanyisa. Omu ku basajja Abakuraishi, omusajja amuzza ku bbayi n'amugamba nti mbuulira amazima, ddala ddala omusajja ono Muhammadi ddala mubaka wa Katonda. Yamagamaga bw'ati n'agamba nkubuulire, ddala ddala mubaka wa Katonda, naye gwe tolaba buli kimu kinaabeera mu Banu Hashim. Owulira? Omu ku basajja Abakuraishi agaana amazima, bamubuuza akakasaawo nti nno Muhammadi mubaka wa Katonda, naye ng'amulwanyisa lwatu. Lwaki? Ensaalu eri gyamukola ki? Gyamuyinako. Kati omuntu asobola okugaana amazima ng'agagaanye ku lulimi wano nga munda akimanyi mu mutima gwe nti gano mazima, naye n'agalwanyisa. Omulala asobola okugaana mu mutima gwe n'agaana wano ku lulimi nga talina kyafulumiza, naye ng'amazima agakoze ki? Agagaanye. Agamba au behema ma'an, oba byombi okubikola, mu mutima ng'agagaanye ne ku lulimi agagaanye, agalwanyisa. Au amala amalan jaa an-nassu bi annahu mukhrija lahu bidhalika an ismul imani. Oba okola ekintu kyonna ky'oba okoze nga waliwo obujulizi obwajja nga bulaga nti omuntu ono abeera akoze ekintu bwe kiti,
abeera afulumizibwa mu kitendo ky'obukkiriza. Amakulu erinnya obukkiriza limugibwako nti otakyali mukkiriza. Ekyokulabirako, ani ampa ekyokulabirako okuva mu busiraamu? Tolanga ekyo kiri jjeno kifaanana kizakiri nga kyembuuziza, siwe kiri. Naye twagala mpozi ekyomusiraamu ono omuntu okugenda ew'omulogo nakkiriza byakoze ki, byamugambye, siwe kiri. Oyo obusiraamu aba bukoze ki? Kuba obujulizi we buli obulaga nti bw'ogenda ew'omulogo n'okkiriza byakugambye, obusiraamu okoze ki? Falkufuru sifatun likulli man jahada shay'an mimma aftarada Allahu ta'ala al-imanu bihi. Nolwekyo baganda bange, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, Sheekh atugambye nti oba okukola omulimu gwonna ng'omulimu ogwo guliko obujulizi bi annahu mukhriju lahu bidhalika an ismul imani, nga omulimu ogwo bw'ogukola gukufulumya mu bukkiriza. Omuntu okugenda mu ssabo ne yeeraguza, obukkiriza bumuvaako n'afuuka mukafiiri. Omuntu ogenda okulambula entaana z'abajjajja ng'ekimututteyo, empewo z'abajjajja zimufuuweko, agenda lugendo n'olwekyazze asibule ku bajjajja, obukkiriza bukola ki? Bumuvaako, wadde asigadde ayambadde enkuufiira ey'ejjuuni ng'ayina ne sujida ennene, nga n'okusaala asaala, bal ye mwazinyi, naye n'agenda empewo z'abajjajja zimale omumufuuwako, obusiraamu oba obukkiriza buba bumuggiddwako. Ibn Hazm rahimahullah yagamba bal aljahadu لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر. Omuntu yenna awakanya ekintu kyonna ky'oba owakanyizza mimma sahha al-burhan, nga ekintu kino kiriko obukakafu, kiriko obujulizi, kiriko obunyonyofu obukiraga nti nno annahu la imana illa bitasdiqihi, nti omuntu asobola kubeera na bukkiriza okujjako nga akkiriza n'akakasaawo ensonga eno, kufuru. Omuntu yenna awakanya ekintu ekiriko obujulizi nga kinnyonnyofu nti omuntu tabeera na bukkiriza okujjako ng'amaze okukikakasaawo, abeera akafuwadde. Bannange, lwaki mbabuuza ebibuuzo bino? Ojja kusanga omuntu akuteeke ku nninga nga toyina ansa. Omugezi yandibadde adduka mwangu nnyo n'agenda mu mpagi z'obukkiriza, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, okukkiriza obukkiriza, omuntu n'agaana okukkiriza ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa, n'agaana okubikkiriza bukafiiri. Omuntu bw'agaana okukkiriza ababaka, kuba obujulizi we buli, obunnyonnyofu we buli nti Allahu azza wa jalla yatuma ababaka, si bwe kiri? Obujulizi we buli nti Allahu azza wa jalla ayina bamalayika, si bwe kiri? N'ogaana okukkiriza Allah ayina bamalayika, obeera muki? Obeera mukafiri. Wannatuku bishay'in min kulli ma qama al-bulhan anna nutuka bihi kufurun kafara. Okwogera ekintu kyonna min kulli ma qama al-bulhan, n'oyogera ekintu nga kiriko obukakafu, kiriko obujulizi, kyannyonnyolwa, anna nutuka bihi kufurun, kufuru. Oyo yenna ayogera ekigambo ng'ekigambo ekyo kyayogedde kiriko obujulizi nti omuntu yenna akyogera abeera akaafuwadde, akaafuwala. Mumpe ekyokulabirako. Jazakallahu khairan. Mumuwulidde? Nze sisobola kuyita bantu bakafiri,
Tolina buyinza buyita muntu mukafiri nga Allahu azza wa jalla mazogama nti mukafiri. Obujulizi tubulabye bungi era tujja bulaba. Musomo guno tujja gutwaliriza akaseera. Kuba twagala tutegeerere ddala ensonga eno. Tetujja kukomaawo ku mukafiri ono ow'ekikolo. Tujja genda ne ku mukafiri atambula nga ayambadde enkofiira agenda ne muzikiti n'asala naye nga mukafiri. Nawo tulagewo tunnyonnyokewo biizinillah. Man lam yukaffir al-mushrikina oye nagaana okukafuwaza abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala abashiriku au shakka fi kufurihim oba n'abuusabuusa mu bukafiri bwabwe au sahaha madhhabahum. Olaba byonsatule aganya bakafuwaza nti nedda nze sibakafuwaza. Omulala n'agamba nti bandibanga sibakafiri owaye tomanya. Bwe bakuba omulanga ku muzikiti n'akwata mu nsawo n'awaayo. Abekyaki bwe bateekateeka omukolo fundraising bagenda kuzimba kyaki n'agenda nayo n'awaayo n'agamba waaye tomanya ntege erudda n'erudda tebali yabo tomanya munnange bandibanga batuufu. Gujjawo obukakafu nti ffe batuufu. Ekyo kekikujja mu mutima gwo ne kingira mu kifuba kyo owedde. Era malakul mauti bwe kwatirawo owedde ogenda kusiraanira mu muliro emirembe n'emirembe. Naye omusajja oyo abadde wali mu layini esooka ng'asaala agambye nti Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah. Sibwe kiri n'anyanya n'olugalo bulungi nnyo naye ng'ayina entegeera eyo mukafiri. Wal amalu bi shay'in mimma qama al bulhan bi annahu kufurun. Okola omulimu gwonna okola ekintu kyonna nga kiriko obujulizi nti oyo abeera akikoze buba bukafiri oba okafuwadde. Kyokulabirako okusamira okuteeka ekyoya kya nnamunnungu mu wallet okuteeka entanga mu mulyango okusiba irizi. Kuba obujulizi weebuli nti asiba irizi abeera akoze ki? Abeera akafuwadde. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza ebigambo bingi bye tuyinza okwogera naye obukafiri bwe butyo tusaanidde tubumanye. Ebyo Ibn Hazm yabyogera mu kitabo kye Al-Fasl. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza pointi gye tubaddeko esooka ahamiyatu ma'rifatihi wa ma'rifatu anwa'ihi. Okutegeera obukafiri kyeki n'okumanya emiteeko gy'obukafiri. Biizinillah tulabye ensonga bbiri. Tulabye ensonga esooka awalan ahamiyatu ma'rifatihi wa ma'rifatu anwa'ihi. Ne tulaba ensonga ey'okubiri ta'riful kufur okumanya obukafiri kyeki. Biizinillah mulundi ogujja tujja kulaba ensonga ey'okusatu n'ey'okuna. Ensonga ey'okusatu yerwa anwa'il kufur al akbar al mukhrija min al millah. Emiteeko gy'obukafiri obunene obufulumya omuntu mu ddiini y'Obuyisiraamu obukkiriza ne bumujjirwako ddala completely. Ensonga ziri ssatu sinnya nabagambye ensonga zirinnya naye ziri ssatu. Ensonga esooka ahamiyatu ma'rifatihi wa ma'rifatu anwa'ihi. Obukulu bw'okutegeera obukafiri n'okutegeera emiteeko gyabwo. Ensonga ey'okubiri ta'riful kufuru okumanya obukafiri bwennyini. Ensonga ey'okusatu anwa'il kufur al akbar al mukhrija min al millah. Kati ensonga ey'okusatu gye tujja okulaba mulundi ogujja gyerimu ensonga nnya emiteeko ena abamanyi gye baatuleeterako obujulizi obutulaga nti omuntu yenna abeera akoze ekimu ku ebyo ebina aba afulumye mu bukkiriza ng'afuuse omukafiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomawo insha Allah nga we tujja okutandikira Allahu azza wa jalla bw'anaaba atuwaziseeyo akaseera tujja kutandikirawo tulabe anwa'ul kufur emiteeko gy'obukafiri obunene al mukhrij min al millah nga obukafiri obwo bufulumya nnyini bwo abukoze mu kisenge
oba mu ssaako z'Obuyisiraamu. Maliza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibaddemu zange enganze, era muwanjagira abeere nga zinsonyiwa, muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.